Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi empologoma esiimye okwogerako eri Obuganda. Mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako, nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Mukama abakuume. Tusiimye nnyo nnyini ddala ayi beene. Tusiimidde ddala, twesiimye era mu buufu obwo. Obubaka buvuddewo Omuteregga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Cuucu Lukoma Nantawetwa Beene oluvannyuma lw'ebbanga ddene ng'eggwanga lya Uganda wamu n'Obuganda bubadde bugenda maaso n'okuba nti bwemenyamu ebiwayi bibiri. Abamu nga bagamba temulina lukisa genda maaso nakuba nti mwogera Kabaka wajaali n'okumubuuza, ate abalala nga bagamba nti kitukakatako okumanya waali n'ogenda maaso n'okuba nti tumubanja at least alabikeko gye tuli. Olunaku olwaleero Omutanda awulidde okuyaayaana kw'abantu be era n'asalawo n'agenda maaso n'okuba nti alabikako eri Obuganda. Ng'ayita mu katambi ke ngenze maaso n'okuba nga nkuzannyira. Vidiyo eno Ssaabasajja Kabaka gy'agenze maaso n'okuba nti aweereza Obuganda wamu ne Uganda okutwaliza awamu eweerezeddwa okuviira ddala mu ggwanga lya Namibia. Okusinziira ku Muteregga yafuna okuwabulwa kw'abasawo agende maaso n'okuba nti awummulirako sayidi z'e Namibia ku lw'okubeera nti afuna okutereera n'okuba nti atebenkedde bulungi ate akomewo ayongere okugenda maaso n'okuba nti alamula Obuganda mu buufu obufaananako bwe butyo. So okusinziira ku bigambo by'Omuteregga na buli kimu nga bugenze maaso n'okuba nga okiraba, waali embeera ddala nnungi nnyo nnyini ddala okusinga ebyo ebibadde bigenda maaso n'okuba nti bitambuzibwa mu by'empulubujju mu buufu obufaananako bwe butyo. Guno nno gwe mulundi gwe tusoose okufuna beene mu katambi
ng'agenda maaso n'okuba nti nno ayogerako gye tuli oluvannyuma lw'ebbanga eddene. Wabula ng'akatambi kano kagenze maaso n'okuba nti nno katwolekebwa gye tuli, gye buvuddeko. Waliwo akatambi ak'eddoboozi obuloboozi akabadde katambula ng'era kava wa Ssaabasajja. Wano nno nga katambi kano yabadde ayogera ku ngeri y'abantu gye beeyimbulidde okuba nti bakozesa obubi omutimbagano. Asiima nti weeguli, wabula ate n'agamba nti bangi bagukutte bubi era obubaka bwe batambuzibwako olumu bukozesebwa ku lw'okukosa mu buufu obufaananako bwe butyo. Wakati nga bangi badde beebuuza Ssaabasajja, of recent oba juzi wabaddewo okusoma budget ya Buganda. Entebe ya Ssaabasajja yagenda mu maaso n'okuba nti yeerabirwako nga bw'eri, wabula ekifaananyi ekyo kyatambula nnyo ku mutimbagano olw'ensonga nti Ssaabasajja teyaliiwo era entebe eyo yali nkalu. Abangi ne kibaleetera okwennyika mu mitima, wabula ate abannyonnyola era abagoberera obulombolombo mu butuufu bwabwo ne batutegeeza nti entebe okubeerawo automatically kiraga nti Ssaabasajja mwali era nti Omutanda alamula mu buufu obufaananako bwe butyo. So ne batunyonnyola nti tewaliiwo kiina kugenda maaso na kuba nti kituleetera okwennyika mu mitima, okuteekeera wadde okubanga tulina okutya okufaananako mu buufu obwo. Wabula nga tuvudde ne ku mukolo ogwo, era by the way olunaku olwo Katikkiro yagenda maaso n'okwongera ogumya abantu n'abagamba ku kiwandiiko kye yali era agenze maaso n'okuba nti afulumya okwali n'omulangira nga bagenda maaso n'okuba nti batukakasa nti buli kimu tukkakane Ssaabasajja mwali alamula era buli kimu kitambula nga bwe kirina okugenda maaso n'okubanga kitambula. Awo nga tuvuddewo gye buvuddeko tewannayita weeks zisukka 3 omukyala ow'ekitiibwa Joyce Ssebuggwawo wamu n'abamu ku bataka bagenda maaso n'okuba nti nno bakyalako mu State House. Abamu ku bataka abanene mu Buganda era abalina ebifo nga wodde nti bataka bagenda maaso n'okuba nti bakyala ewa Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu State House. Bwe baatuukayo bagenda maaso n'okuba nti bamwegayirira abayambe ne ssekuyamba yenna bagende maaso n'okuba nti abawa olukusa balinnye bagende Namibia balabe ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Olukiiko olwo si bye byalimu byokka, baali bagenze n'okwogera ku kyokwagala okuba nti babazimbira ku ttaka lye yali yagenda maaso n'okuba nti yabawa, wabula ensonga y'okuba nti nno boogera ku Ssaabasajja n'okuba nti nno balaga obwetaavu okumukubako ebirozo, bagenda maaso n'okuba nti nno bajanja ewa Pulezidenti. Ekyo nno nakyo kyaleeta ebibuuzo bingi mu buufu obufaananako sayidi eyo. Nti lwaki ate abataka baba basalawo kugenda eri ng'ate embuga bakiikira ddala era nga basobola okuba nti ensonga nga bwe baba bazeetaaze basobola okuzifuna mu bujjuvu. Bwe tuvaawo bannabyabufuzi bangi nnyo nnyini ddala nabo babadde beenyigidde nnyo nnyini ddala mu mugendo guno ogugenda maaso n'okuba nti nno babanja n'okusaba okulaba ku Ssaabasajja. Nga ne gye muvuddeko omukulu His Excellency Bobi Wine bwe yali sayidi z'e Masaka awo yagenda maaso n'okunnyonnyola nti abalaba abantu bonna ababanja okulaba Kabaka n'agamba nti ye tabayinaako buzibu era abawagira mu buufu obwo olw'ensonga nti naye yandyetaaze.
so sanga Ssaabasajja kazzeemu okusaba kw'abangi buli omu waali omutima gunaagenda mu maaso n'okuba nti gutebenkera mu buufu obufaananako bwe butyo. Tweyanzizza Ayi Ssaabasajja Omuteregga aggundegunde Ayi Beene. Abasiddi omusonsozi ly'erinnya agaliwo omukutu kw'oli. Likinga video eno. Thank you so much.